Noop chapter. Human rights demonstration against rampant abduction and torture of political opposition in Uganda. Emiramwa jejino wano wammanga. No police bond, no bail, gross human rights violation, weaponizing of guns, threats by Muhoozi, behead Robert Kyagulanyi Ssentamu, demand for M23 to leave Uganda as well Congo. The demonstration will take place on 18th of February 2025. That means now almost 21 days remaining to this event. The events will take place on the Ugandan Embassy in Geneva, 13:30 up to 15. The United Nations at 15:30 to 17 p.m. European time. For more information, please contact Mrs. Marie on her telephone number +41 79 46 64 43. Kanjidum. Please contact Madame Marie on her telephone number or on contact number +41 79 46 64 434. Muyina yagala ogondo kuba oyonga ku mutimbagano oba ku mugendo ogw'okwekalakaasa mu ggwanga lya Switzerland ba Australia bakutegeeza nti okukalakasa kujja kubeerayo nga balwanirira eddembe ly'Abannayuganda bonna abali mu kukola ki abali mu kubonyaabonyezebwa. Akalanga akasembayo kaakano tusimbule tugende ku nsonga endala. Alright, kano ka People Power Stroke National Platform UK bakutegeeza demonstration. Uganda High Commission, Uganda House, 5859 Trafalgar Square, London, WC2N5DX. Friday, 14 February 2025 at 11 a.m. up to 16:30 p.m. Demanding Dictator Museveni and the government of Uganda free all the remaining political prisoners still in legal detention and abduction, corruption, human rights abuses. Urge free political prisoners in Uganda, free Richard Kanachiza Besigye and free Elon Kiza. For more information, please contact the organizers on their email address, official UK People Power @gmail.com or +44 75 97 73 6065. Kali gwenna anayagala okwekalakasa mu ggwanga lya Bungereza, okwekalakasa kuko kujja kubeera na kuz'omwezi zembagambye mu kalango kano kujja kubaayo ngera kuz'omwezi 14 olunaku olwa February omwezi gwokubiri, kitegeeza esigadde ennaku ntono nnyo. Alright, kati njagala tugende mu kalowoozo ka leero, tugende mu kiggula luggi tusimbule video nga bw'eneebeera. Mumpulidde bulungi nnyo, obwongo butono ojja tusonyiwa video yali egenda kubeera mukko ebintu ebigumugumu mukko tujja gitambuzaawo. Akalowoozo ka leero, akalowoozo ka leero njala kagende eri bannayuganda mwenna abali mu Uganda n'abali mu diaspora, abali mu diaspora. Kana akalowoozo kammwe naddala ku kintu ekigenda mu maaso mu nsi yonna ekyokuba nti waliwo okukyukana mu mbeera ez'abantu abayingira n'okufuluma amawanga g'abazungu naddala nga bava mu Africa. Akalowoozo kano ngenda kabaweereza mukawulire bulungi nnyo. Fe mu kalowoozo kano ngenda kuyita mu lufumo olugamba nti tosekerera wankenku kubanga naawe owanise. Tosekerera wankenku kubanga owanise. Luggwayo lutya nti edda mu Buganda twayisanga omwenge omuganda oba omwenge gw'ebigere. Omwenge guva mu menvu oba guva mu mabidde. Amabidde gano ebiseera ebisinga bagabikkira ku kibanyi oba ogabikka mu ttaka ne bagabikka bulungi ne gabuguma ne gengera. Kati ebiseera ebisinga nti wabeerawo abantu abasogola omwenge ogwo ne bagubeeza waawo, olumu ne gubulwa akatale ne gukenkuwala oba mu kimuyita okugulwa akatale ne gukula. Kati omuntu yenna ng'owanise amawidde ate n'okwata obulinga yabo n'osekerera oli akenkuzza omwenge olw'okuba abuliddwako abanyi oba abaguzi. Jjukira naawe amabidde go gawanise gali ku kibanyi oba wagatadde mu ttaka ogabisse nga naawe ekikola kye kimu kyagenda kusubugana bagengedde ogenda genda mu ssogolero osogole omwenge
tewali njawulo ekyatuuka ko olinawo kisobola okutuukako kati yensobola kimbawo akalowoozo kalero mwenna bannayuganda bali mu diaspora n'abali ewaka. Ng'omuntu atanatambulako saagala osekerere nnyo biki ebigenda mu maaso mu nsi z'abazungu okusingira ddala mu America, mu Canada, Bungereza ne mu Europe ne mu nsi endala. Olw'abannayuganda batalina mpapula ziboogera ku kubeera mu nsi ezo. Banji mbala ku mitimbagano muga nti bakomewo tebalina kye bakoleyo bali aida ndisodale baatuleka wano biki we nkugambidde wani tosekerera awanise wano njala kuga muganda wange ndi tosekerera awanise wenkenku gwe awanise tosekerera wankenku ne mu Uganda mwoli endaga muntu yayagwako tokyali munna Uganda buli afuna ensimbi ogenda okweyongera mu Uganda agenda anoonye kikwe magali diba mu nsi laba tayagadde yandiyagadde okubeera ewaabwe wabula embeera ye muforcinga. Zino ensi za Bulaya ze tulimu n'oba oyina ebyogera essaayo n'osobola okukola ensobi byogera bikujjako. Wabula naawe ali mu diaspora nga wafuna ebyogera ate ng'olina omuze oguwaabira banno olwokuba ne bagenda oba osobola okuwaayo munnayuganda muno oba omuntu atalina mpapula ng'omanyi waali omuwewa kuwa ssente. Muganda wange naawe nkujjukiza nti tosekerera akenkuza ng'owanise lwa nsonga. Osobola okukola ensobi emu naawe obutuuze ne babukujjako n'odda kyekimu Uganda. Enjawulo eba nti gwe osobola okufuna omulimu mu bwangu era mu sisitimu obwamu n'atalina byogera azulu naye asobola okufuna omulimu under table n'aba ng'akola ate era ye ne waba ng'akwatiddwa gwe tolina woosalirwa just nti bannayuganda tulina okuyiga ekigambo kimu nti buli muntu fa ku kikukwatako bw'osekera omuntu olwokuba talina mpapula ga gw'olina naawe saana basoboloze kujjako. Ekyokubiri aba teyeeyagalidde ebintu bigaana si buli muntu nti asobola okufuna empapula naye gwe omuntu aseka e Kampala abali mu America babakwate babazze badde ewaabwe naye mu Uganda bajja kukwata bakubuzibwa ku kidnapping sina kindi nga naawe oli aida disorder nga tolina ky'olina. Okitegedde bulungi nnyo kati njala bategeeza mwenna basekerera abantu si bamukwadde ku street e Dubai bamuzze e Kampala muganda wange ky'oliko tokimanyi. Ekigoba omusota mu ssubi ne kidda ku lukalu oba ku ttaka nga gutambula kitegeeza ekitokota si kisaanikire munda naawe gy'oli toteredde. Muleke abantu babeere emirembe. Ekirungi nti ssente z'abakozesezza okugenda tezibadde za nnyoko oba za Alooni oba za kitaawo. Muleke abantu babeere buli muntu alina ebizibu byawukana buzito. Naye mwe mudde e Kampala amuli mbula yasimye twafuna empapula bakwate bazzeeyo munnange. Ekintu kyosekerera kyandibanga kigenda kudda kuggwe muve ku bantu buli muntu alina ennaku ye. Abantu balina ennaku lwakuba tebasobola bagamba. Gwe naawe ekiko oyinza n'okuba nga olina empapula naye nga toli wa mugaso eri famire yo. Oyinza okuba olina empapula naye nga n'okkola tosobola oli munafu nnyo olinga mukagwamu ovulo naye ng'omuntu atalina mpapula musajja wattu alina ebintu byakozemu kaseera kabaddewo nga tazirina kubanga yabeera ku wunkenko okusinga ggwe. Njagala twawula omuntu atalina mpapula akola nnyo okusinga alina empapula kubanga alina empapula aba alowooza yakikuba nga yakimala. Kale okuseka kube kutono nti olwaleero lwabwe enkya lujja kuba lulwo. Tosekerera muntu yenna baakwatidde n'atikkibwa kubanga tomanya naawe ekiddako bayinza okukwata bakutikka. Ndowooza muntegedde bulungi nnyo kekabadde akalowoozo kawe katugende ku kiggulalogi. Ekiggulalogi nakyo kigenda kuba kifaanaganamukko ne akalowoozo. Ekiggulalogi kyange era kiweereza bannayuganda mwenna buli omu gy'oli. Vidiyo zange oba oziwuliza oba toziwuliza oba onjagala oba tonjagala kino ekiggulalogi njagala kikuweereza okiwulire bulungi nnyo. Kyekiriwa kigenda kufa mu lufumo olugamba nti Bataka Nkwenge gw'olya naye wattu yakulyamu olukuba yakutta. Abataka Nkwenge gw'olya naye yakulyamu olukwe era yakutta. Lwaki Abataka Nkwenge? Tubeera n'abantu bangi ne tubafuula mikwano gyaffe n'obabuulira buli kyama kyonna ekyebuziizi n'omuyingiza ne makaago n'omuyingiza ne mu kisenge n'omubulya buli kimu kumbe ye bambi anoonya mbibye nga lwe munaatabuka naye mufunyemu okusoowagana wattu buli kimu ajja kyogera kyakulabyeko mu bulamu bwe. Abantu bannayuganda ddala munnange balyankuzibwa nnyo nga n'essowaani y'emmere esobola omuwogeza ebyama bya mukwano gwe. Omutwalo gw'ensimbi gusobola omuwogeza ebyama bya mukwano gwe kubanga Abataka Nkwenge. Weewalanga nnyo omuntu gw'obuliddeko ekyama kyo n'okisanga nga yakyogedde oyo si muntu munno. Weewalanga nnyo okusanga omuntu ng'essowaani y'emmere esobola omuwogeza Olufalansa. Weewalanga nnyo omuntu ng'ayagala nnyo ensimbi naawe ajja kutunda. Abantu bakyuka balinganga mipiira gya mmotoka. Omuntu kintu kitono nnyo ava ku kigambo kye kyeyayogedde n'akyusa ekigambo n'ayogera ekirala. Mwegendereze nnyo abantu. Gwe kikufuula omuntu kyekyama kyo kyeweekuumidde mu bwongo nga n'olunaku lwe banaakuteeka mu ntaana ye y'olubeerera oyinza okisigaza nga tokifulumiza. Kye kikufuula omuntu.
wabula omuntu atasobola kuuma kyama obeera kasanduuke ka mukoona kubanga buli ajjajja kakona kakagula kajje byayagala. Ngenda kugamba ku byama bye 10 byolina wattu ebyama 7 byesigalize lwaki ebisatu bite kubanga si buli gw'obulira ebyama byo ntajja bitwala siriasi abamu basunga. Tulina abasunzi ku nsikulu munyumya emboozi ng'akulikodinga mwogera ebyama ng'olinga gw'otumya byogereyo mukkiriziganya ku nsonga nga ye ayina ekigendererwa ekikye. Kati njala kugamba mwetegereze nnyo omuntu ng'akugambye ekigambo ne watuuka obuzibu n'akwegaana oyo aba tabangako mukwano gwo kubanga aba alina kye yakunoonyaako. Eri abantu abazibira ebyama era y'ensonga lwaki ennaku zino nti abantu bw'omuntu afa ekiraamo kino kiwula nga gwe yakikwasa amwekyusirizza nga naye adiringa nabali bayagala bakole ki basaanyeewo. Kati ngenda kugamba muganda wange abataka nkwenge gw'olya naye yakusaanya oba yakutta mukuume ku byama byammwe ate muzibire ku mimwaja mumugikendeeze. Si buli alina omutwe nti ategeera ate si buli alina omutwe nti asobola okuyamba ate si buli kirungi ky'oyagala okiraga omuntu nti ajja kisanyukira. Abantu naturally nkidda mu butonde bw'abantu buli muntu alina weakness ye ku kintu ky'aba alabye ng'omuntu amusinzeeko. Naddala omuntu nga mwakula mwenna naddala omuntu nga muli ku mulimu gwegumu n'abanyamanya nti bamwongezaako emitwalo 10 okuva ku salary gy'abadde afuna ng'amusinzeeko lwaki ajja kukosaza abadde afuna agenda akuloge. Onoozimba ennyumba nga mubadde muli ku level yemu n'omuntu n'afuba okola wagizimbyewo lwaki agenda agiroge oba akusindikira batemba kuli bakutemule ennyumba esigalaawo. Kati bantu betudiringa nabo njala kugamba muganda wange kuuma ebyama byo. Gonodda ku social media ne weeraga nze naguze ploti nze nazimbye ennyumba nze naguze emmotoka simanyi bangenda bula bajja kuloga. Gomanyi lwaki abagende bula tebasiibula oba teboogera kubanga gw'ogenda oga muganda wange nafunye visa ya America ngendo oba nafunye green card ajja kulaba nga gw'amuliddemu olukwe oba nga gw'agenze mu ggulu wala yagenda kunoonya ssente mu nnaku ezo 2 nga tonnasimbula akuloge. Lwaki lujja tutuuka mu ojja kulinnya emmotoka bakutwale mufuna accident ente mu kitole nnyonyi esimbule nga mugiraba nga togenze. Va ku bantu mukuume ku byama byammwe. Abantu si balungi. Bw'oba ofunye ebirungi byesigalize n'oba okyusiza embeera mu nfunayo gyesigalize munda. Omuntu n'obuntu okwambala obwambazi kisobola okunyiiza omuntu nga oyambadde engatto ya bbeeyi empale y'ebbeeyi esobola okunyiiza omuntu. Kawiivu akobo akakakadde oba kemitwalo kanyiiza omuntu. Ola n'okuzaala omwana omulenzi kisobola okunyiiza neyima oba kisobola okunyiiza owa famire nti wazadde omwana omulenzi oba omuwala. Kati mutegeera abantu be baani mukuume ebyama byammwe temutwasitinga bantu. Omuntu akyuka olw'emmere omuntu akyuka olw'omutwalo omuntu asobola okwegaana mu maaso naye yeekazanga omusazi we byayi ku kkubo nti nze sinnayogera nako simumanyi naye ne byayogedde sibimanyi naye ng'ate oyinza nakuba nga wamulikodinze nga buli kimu okirina n'okizanyiraganyize siyo nze nadde ntamidde saabadde nze. Kati muganda wange kuuma ebyama byo weesige mitono kubanga buli muntu abaako kyakunoonya. Kyekibadde ekiggwalo gye kyaleero njira tusimbula video. Yesu Kristo Mukama Katonda ntaasamalirize video yaliro bulungi nnyo kuba eyinza okuba enkalomukko. Tutandikiddewa ngenda kusaba comrade yenna ali ku social media togeza n'ogwa mu diversion ya full dot ne muganda we Zubeida eyo diversion. Museveni akuliyetiza ebintu bingi nnyo okubajja ku nsonga y'Ekongo butagigoberera okuwansinyisiganya ebigambo wakati wa Zubeida bya ntalo ne munne full figure eyo diversion teyina we yasibuse teyina buli kimu. Oyo omukyala bonna mubamanyi bonna bakozi ba state kati tebakuwa tobamalira budde ng'olwegenda mu ntalo z'otamanyi mubaveeko tosharinga kintu kirimu lutalo lwa Zubeida ne full figure please. Tukoye diversion ekyo mukireke temukyogerako mbaleke beetwale bwe banaako bajja tegeera. Ekirala Museveni agezezzaako nnyo kulyetenga diversion okugjawo information ekwatagana ku lutalo lw'Ekongo muno mwe yakoledde ekintu mwena kye mutaasobodde kuwa matu kyenjagala nsooke nakyo nkibategeere mukitegere bulungi nnyo. Wano nzize nkola video nga mpisa security alert ku bajjero bonna abagenda okuwummuzibwa n'abaawummula n'abakyali active service. Nembaga Museveni ne mutabani we balina tactic yemu nti bwakuweesa omukono guno ogwa kkono ogwa ddyo gubera babega nga alina kya planningira. 1
Otalo Congo bwe lwatandise Museveni yabadde alina okunoonya ekintu kyonna ekigenda okubikka amawulire g'e Congo kyekiruwa olw'okusonga nti balina black book eri ku Seemwai jjukira Seemwai eyo kitongole kiramba kibega magye na poliisi n'abantu ba bulijjo ate iso nakyo kitongole kibega munda naye kyo ate ebiseera ebisinga tekimanya biri mu Seemwai kati Museveni balina ekitabo mu bawandika kiyita black book nti ono tugenda mujja otayimuyite natuuka naye tulina abayimagensi basobola okukola nga diversion ate ngera tubajja nga tubaagala Brigadier General Charles Oluka abadde akulira iso yattiddwa bamuwadde obuyawadde obutonaafa baadde bagikozesa nga diversion okujja abantu kumunete kyaganya okukwatayo kubanga teri mukozi wa bikolobero nga Major Charles Oluka abaddewo nga yaduumira ebitweko tebikwata n'okutulugunya abaana nga temumulabako yabamuse bamugyewo nenga yabadde tactical action one baade bakigala kikozesa nga diversion secondly bamweliminate omujja olw'ensonga nti abadde tasawundinga nnyo nti ye boss nga Emi Katabazi deputy we yatambula worldwide ya conducting a seminar ya conducting ebweru okwatagana eso okubega n'okuwa abantu obutwa nga Emi Katabazi deputy we abera active nnyo okusinga boss we wa iso kati olw'omusi bali balina omujja olw'ensonga nti abadde takkiriziganya na kintu kya Muhoozi project oba Muhoozi okutwala eggwanga ng'omukulembeze badde bamutereka buteresi naye nga bamutega akanyebwa abeere waawo under the influence of Salimu Sale oba bakukwata bakuteeka ewantu gwe n'olowooza nti oli safe naye nga toli safe kino njagadde mukitegere bulungi nnyo nti Emi Katabazi yabadde almost yabadde director wa ISO bakuba bali bamufudde deputy ozo mukitegedde bulungi nnyo kya diversion yanaganya okukwata era afiiridde bwereere naffe tujja kusanga kubanga Justin Jawulo yabudde nenga kitalo nnyo family abalugana okukona emikwano kufiira omusajja oyo naddala baganda ffe abamambuka nti tubaga ebigambo bingi nnyo ne muganya okutegeera ezo sudden deaths ezigwawo zibeera well planned nga n'obuto babusettinga ddobo omuntu obuza mukitegedde bulungi nnyo awo nawo tuvuddewo ekyomwami yoani Emi Katabazi njalo tuna mukisa guno ekyamwami ekya Charles Oluka abadde iso boss njalo tuna mukisa guno kubagiza family ya omwami abadde taata waffe oba jjajja waffe omukulu Muzeeyi Kamulali yali awangalira mu ggwanga lya America naye bwe yafuna obukosefu ng'emyaka era gikeeye n'asala wadde Kampala awummulemu bifaananyi mwabira ku mutimbagano kitalo nnyo kya Muzeeyi Kamulali mukama akuumuze mirembe bagenda kuzika olunaku ndooza lwa Sande ne famire abaluganda kona emikwano mukama abagumira basaasire jjajjaffe yabadde ayagala nnyo enkyukakyuka naye tasobodde kulaba ku nkyukakyuka mukama amututte naye omulimu gwagukoze kale jjajjaffe mukama akuumuze mirembe tumufiiriddwa nnyo olw'amagezi amangi ne history by'obufuzi gwabadde alina ne tewali kyakkola mukama akuumuze mirembe Muzeeyi Kamulali bannyinaze baganda bange mwenna abava mu ntumbwe za Muzeeyi Kamulali kitali nnyo mukama abakengirize kati njala tutandikira video ey'olwaliro bulungi nnyo tugitandise tutya mwenna njagala tusooke tuzze akatambi emabega abalamuzi bonna mu Uganda bannabyabufuzi bonna mu Uganda njala sooka bajjukiza ndabye musanyuse buli omu asanyuse which is okay you are free to get excited but musanyuse eki lawyers magistrates I've seen each and every one most especially the politicians today that they are very happy that the High Court has ruled that the military court is operating illegally. That is total nonsense. Kangaroo court yatandikira mu nsiko mu 19 ngejjetta bana Uganda. Eyo military court yatandikira mu nsiko ngejjetta bana Uganda. Kati musanyuse eki mulowooza yabaddewo leero ebadde ebbanga lunange ejjetwainga bana Uganda ba civilians. Nenga Museveni akikola mu ngeri y'okuba nti gwatayagala muteeke eno gwayagala muteeke eno gwayagala muteeke eno gwata so judgment gye mufunye olwaliro that is total nonsense era buli asanyusa nsanyukidde bwerera azifu nti mubadde mukola diversion kino jala kubeera categorically clear njala mumpulirize mwenna muga muli ba politician muli ba judges but temusobola kumanya tricks za Museveni butya bwazanya mpikize
One, we are heading towards 2026 elections. Mumpulya bulungi nnyo. Museveni aba luli akalulu akaweddeko yatubba n'akaba president Kyagulanyi. President yajjayo omusango ng'ategedde nti already ekigenda okuva mu musango akimanyi. High court neruzinga popularity. Ekyava mu lw'omulamuzi omukyalo Musogooli eyadduka mu ggwanga ye ng'akoze judgment ye Winnie Dolo yennyini n'amubbako judgment. Winnie Dolo n'asiba akawuti z'omukyalo butafuna musaala. Winnie Dolo n'akola buli kimu ekyetaagisa. Okitegeera during the 2021 elections Winnie Dolo yennyini himself. Okitegeera bulungi nnyo n'akola ebintu ebyo. Kati olwaleero omwezi guno nga gutandika ne December, Winnie Dolo himself he stood firmly and he said that the military court martial is under the law. Yabagamba nti military court martial eri under the Ugandan laws. Himself boya wakana tachula banga kajja wano. Mwabaita balandi friend zisimanyi baani ba elites njagala comments 11 nga Winnie Dolo omwezi gwo ogwa January nkutandika ne November tiyagamba nti military court martial wo mateeka. Temwali ko mwenna. Temwali ko kirifukanga veuna agambi yaliko. Musharinge video tetunda bwano nchawa bintu bitambula. Winnie Doti yennyini yagamba court martial weri mateeka temuna kimusobola kukola. Winnie Dolo yennyini yakyogera. Winnie Doti himself yakyogera. Kati from nowhere ate awadde atya lulini nti court martial etwalira ba civilians bukyamu. Oli yakyogera Winnie Doti mulala nono Winnie Doti olwaliro mulala. What's the difference between those two people? They are the same people. Babazannyo omuzannyo mu bintu bibiri bye mutaategedde. One, baagala kintu kye bayita legitimacy in the coming elections kye mutaategedde. Muna musanyuse power belongs to people. Museveni akyabadde atufugidde ebbanga ddene nyumba elites. Museveni abadde anoonya legitimacy ya kuzza high court mu kifaananyi kiraga nti esobola okusala amazima ekyali kigivuddeko. Kati basuze bamaze okufuna judgment era bazze ebintu byonna basomye ng'ebintu biri uniform byonna nga bifaanagana. Okitegeera ne the same Winnie Dolo yagamba nti court martial weri mateeka tesobola kuvaawo. Kati ate yagambye nti eriwo omukyambu amateeka. Oba otegeera lunaku ki era oseka lunaku ki weewaana ki busime omusango guwangudde. One, Museveni apreparinga kimutategedde akalulu agenda kabba mumutwale mu high court kuba gye bakawulirira. Ani aliyo? Ani ali mu court? Ani ali mu high court? The same people bali mu court. High court bamugendo twali petition yammwe ebivudde mu kulonda kye mutaategedde gwe muzannyo gw'abazannyi. Ayagadde abasigire ekifaananyi nti high court esobola okustandinga independent nekola anonymous decision nti kati ku lw'abana Uganda kooti y'amagye evuddewo maama oba esigaddewo musima abantu ebakozesa ebateekamu mu bukyamu. No babazannyi ngenza okola balooja kyekyo baba kati mugenda musabye fayiro zonna zidde esibo ekiri ntiira. Okimanyi nti eriyo abantu abamaze luzira emyaka 68 nga emisango gyabwe tegiwulirirwa. Okimanyi nti eriyo abantu abamaze emyaka 4, 5, 6, 8, 10 nga bali luzira nga tebagendanga mu kooti kulya emisango bagenda olunaku lwe basomera emisango tebaddanga. Kati Museveni kyagenda okukola era ayinza n'okukyalenjinga lulingi eyo okubazannya tit for tat. Nchiddamu zirikanoka mupidi mojja kaji. Museveni ayinza okuteekamu okusaba kwe ng'awakanya ensala. Oba n'akulekawo naye emisango giri ne basigala ng'abantu abali babatwayingira mu kooti. Oba si kyo bonna babatransferinze emisango gigenda mu civilian court bazannye delaying tactics ng'abantu basobola kujja mu kooti kulwa emisango gyabwe. Ekyo mukiteekeko abiri. Nemwe nambale mbadde excited era mwe kooti yamu era mukino twanyimanya mubadde mu kimanyi nti kooti yo teri mu mateeka since day one myaka 4 kooti tebadde mu mateeka tekkirizibwa. Mubadde mu kimanyi nti kooti mu mateeka teriiwo
era n'abadde bagenda nga mu kooti balooyo ku challenginga kooti bagigamba nti bino mbikola mumanyibwa amateeka kati kiki ebasaze ekitaliiwo kibadde kyembadde temumanyi lumusanyusa ayagadde kusiiga kifaananyi abantu bona beyakalo ne bagenda omuzanyira omuzanyo ngakalukawo damaze okukabba nti bali hole bulungi nnyo kati babasalidde ne mwena musi mbalayo musanyire ngamba kati sikansoke kubuuza bonna balooya n'abadde mu musango ogwo babadde nga luddawa okujja publicly to condemn the acts of court martial. It's just a simple question and I need the answer. Balooya bonna bemulayo musango gwabaddeyo ne balandisime kasasira babadde waawo babadde nga luddawa to condemn genda ononye social media platform handles zaabwe ne office zaabwe batulege video babadde bakondemminga court martial okwata abaana ba Nuupu okubasibako emisango okubawosa mu kooti y'amagye until ye owaabwe comedian wazze mu kooti eyo n'ateekayo kaapiiru kati ki ekikyuseemu bajja bavuga ebyobufuzi mutategeera nze nasooka kusoma mu 7 n'ebikolwa bino engeri gyakola nga temusobola gwe mbule bajjaji bonna abalamuzi abaddemu waliwo yali akondeminzeko court martial balooya bonna abaddemu waliwo yali akondeminzeko court martial bajja bavuga speed antule munategeera bana abasajja omuzannyo gwabwe ekifaananyi kyabasize kati bwe munaagenda okuba nti bababbye mujja gati nze kooti eri independent nange yansalira nti kooti martial teriiwo naye nga ddala weeri babadde mu kuzannya mmwe drafti bazannya drafti wabwe akutteyo nkubuuzizza mbuulira ku balamuzi abo bonna waliwo yali akondemize court martial emirimu gye yakola nedda waliwo yali awandise petition ng'omuntu nga omulamuzi atula ku kooti ensukumu era awandise petition ng'akondemiga court martial nobody waliwo ku balooya bonna babadde bambadde ebijojoolo waliwo yali ayinye mu kooti n'akondeminga ebikolwa bya court martial no one lwaki bonna be bafulokins ogenda muli era babadde mu kamera buli omu ali awo ekyo kubanga Museveni bwati bwazannyo omuzannyo gwe awo tuvuddewo kyenjagadde obategeeza kati ndowooza akatandike bulungi nnyo tutandikidde wa tugendagendako ekkongo ne katutandikire wano alright mwenna bazadde banakazadde abasomesa abaana mu masomero ga Uganda batumiddeko banne mwe bali kunoonya nsimbi nakwewola lole kusomesa baana naye nga gye bugenda okukomekerera agenda kuzaalira ku lujjalo oba okuwasiza ku lujjalo oba okufuuka kisekererwa ku community nga talina wadde ekintu kyafunye mu bulamu bwe olw'ensonga education system gye muganye okulwanyisa yeekyaliwo. I'm here to encourage all the parents in Uganda, please condemn the education system, the current education system of Uganda. Because that current education system of Uganda is a scam. The education system of Uganda is a scam. Bobo kwata school fees no sasulira omwana. Namala senior 4 nga tana kyasobola kwekolera. Namala senior 6 nga tana kyasobola kwekolera. Namala university nga tana kyasobola kwekolera asobola afuna mulimu. Eyo scam. School fees musasula mulina obuyinza okondemminga n'okupetitioning education system mu Uganda n'ekyuka. Otherwise musasula mpapula ezitalina practical. Nkibagambye 1. Amasomero aga investing center zago mbasomesa abasomesa ne bakunkuka mu kukunkuka okusomesa abaana. Masomero ag'ebbeeyi mukono Kampala wa Kiso. Basi tuse ne beemulugunya ku bigezo ebyafunye bikinda ky'omusanvu emakinga gye babimakinzeemu nga bagamba ne bateekayo kusaba kwa bayite ekitongole kya Uganda National Examination Board UNEB kiddemu kimakinge kiddemu kiri okumakinga kuba makinzeemu ebibuuzo by'abaana mu masomero naddala mu Kampala mukono wa Kiso. Omanyi UNEB yagala Ministry of Education babagambye nti okujjako nga mwagala tulivokinge UNEB center number zamwe n'amasomero gamwe tugajjeko license kubanga bakimanyi it was order from Janet Kembabazi okuddira amasomero g'Ombuganda okugafuula nti bakyasobola kusomesa atage waabwe eri mbokatege gasoma abasomera na mu bulugabire mu buli kimu basoma
kino genda okinoonyerezeeko jja kisangawo abasomesa ba headmaster batadde okwemulugunya kawagamba UNEB modemu muri visiting marking system gye mwakozesezza okumarkinga ebibuuzo by'abaana bafa P7 UNEB yabagambye musinikire muli ebinnyo okujjako nga mwagala UNEB send number tuzibajjeko oba license z'operating okukola amasomero gammwe naye mu nsi eng'oyufu omuntu bw'ateekayo okusaba kwe nagambye wano neemulugunyamu okusinzira ku bintu bye mbadde nsomesa abaana ebitubadde tukola abaana bano tebaakoze bulungi tulalikira nti waliwo kitali kituufu muddemu n'omugamu mu musomesa omanyi nti okyagala center namba yo oba essomero lyagala ligende mu maaso nga lisomesa of course nannyini ssomero eryo ajja kudda buzzi kukwata kapapula ke nakafayiro ke addeyo ku ssomero lye kubanga ansajja omuwaddeemu oteesa lwaki ne batubera mu mipiira gino egyaffe egya Premier League nze wa Liverpool ensi ekimanyi myaka almost 30 pagira Liverpool tiimu bwe yeemulugunya ku red card nga wali bitegenze bulungi FA etuula neddamu n'erivuuyinga kaadi eno bwe kibanga kituufu omuzannyi yakoze ekisobyo kaadi esigalawo bwanga adde okusaliriza kaadi eyo ejibwawo oba ne wakendeeza ekibonerezo naye omuntu nagamba munnanga abaana baffe mwabamaakinze bubi okusinzira ku batusomesa n'omugamba mukyagala okusomesa oba mukyagala okusigaza center namba eyo si yeebera ansa okujjako nga Janet nawe olina ekigendererwa so Uganda muzuukuke bwe mutazuukuka buli kimu kijja bayitako mu ngalo nga mukola ki nga mutegeera naye nze nsibya nga nkugamba nga nfundikira mu kanyumero kano somesa omwana omulimu gw'omutwe muyigiriza omulimu gwakola abe ng'asobola okukola emirimu gye munyooma emikyafu gye girimu ssente nkiddamu emirimu gye munyooma nti mikyafu gye girimu ssente ate era emirimu gye munyooma gy'emirimu egivaamu omuntu okusobola okwekozesa okusinga okunoonya empapula ng'azitwala mu buli office ng'anoonya omulimu teri muntu alina mirembe ng'omuntu eyeekozesa yamanya ssaawa zaazuukuka yamanya ssente meka z'akozesa yamanya ssente meka z'ajjako yamanya ddi lwagenda okwongera mu bizinesi ye naye gwe gwe bakozesa toba nasse kubanga always boss yaba omunene kubanga yaba investor yamanyi bw'ateeka ssente ze fuba nnyo okula mu bulamu bwo nga kwekozesa kubanga omuntu akozesebwa taba na choice mukama asobola okukola ekikyamu nga kikyamu naye olina okugamba yesissa bw'ogaana agenda kugoba ogenda kulyawa muyige nnyo okuyigiriza abaana bamwe emirimu okuba bulooka si kufa abantu bangi bagagadde mu kuba bulooka mugimulaba ng'emirimu mukyamu okwokya amanda si muli mukyamu okuvuga boda si muli mukyamu okuvuga taxi si muli mukyamu okuyola kasasiro si muli mukyamu kyoba olina okufuna kiri ekintu eki nti kasitoba nga ofuna ekigula amagala eddiba nga oyingiza ensimbi obudde bw'omala ng'okola application osaba looni mu banka obudde bw'omala ng'osaba neighborhood center akuule oba manerenda bwe budde bw'omala bw'oba otwala okuba nti weeyigiriza okuba nti osobola okwebeezaawo omuntu eyeekolera banga omulimu gwe mukyafu taweta mugongo agenda okwegayira manerenda amuule ssente kubanga akimanyi ye yamanyi engeri gy'atambuzamu ssente ze okusinga okugenda okulowooza nti ogenda kubeera bakunoonyeza emirimu kubanga buli lunaku abaana basoma tewali emirimu gye munyooma gye girimu ssente enkulabula abasajja basuubuza batunda ebinyeebwa abatunda kasooli abatunda ebintu mu mabotale bakola ssente abatunda ebirime naye mwe babaterawo system nti omuntu bw'asoma muteekako kino ekikoofiira nti olwo aba amazeeyo banoonyerezeeko bonna basinga okuba abaavu mponga byoya bye beefuula nti baasoma abasajja abalina amayumba gabapangisa mu Kampala mukono wa Kiso bonna basinga obungi ba P7 drop out ekinene nnyo ba P7 drop out oba senior 4 abalina ennyumba ezipangisibwa n'abamu tebaasoma abaana bye babategeerera njagala onoonyeza ennyumba z'aba elite bakola mu banka okujja nga yabbye bubbi oba bakola mu gavumenti balandiroodi abasinga bonna tebaasoma lwaki balandiroodi tebaasoma lwaki abasinga okukozesa emirimu bannayuganda bonna tebaasoma naye ng'ate abaasoma tebasobola kwetandikiramu sooka weebuuze omutwe gwo kozesa omutwe gwo buuze lwaki abaliwo abantu emirimu bo tebaasoma nga bo emirimu baasoma gwe yasoma alina diguli osula mu nyumba ya landiroodi ataasoma otegera lunaku ki gwoza sente yazijja ku maato yazijja mbire njagala musooke mujjewo ekintu ekyo kye babateekako abazungu nti bw'osoma n'ofuna diguli oyawukana ku bantu abala emmere gy'oli esigala y'emu omukka gusa gwe gumu just mentality y'erimu eri nti nze nasoma okusoma nga tolina kyosobola kukola muganda wange
oba weerimbi kola buli mulimu gwonna ogusoboka ng'obudde bukyali awo tovuddewo nawo. Kati tugenze ewa Dr. Luther Acheng, Minister of Health, n'ababbi ne munne owa Dana Twine, Ruth Acheng, ne Musenero mukyamujjukira. Mujjukira omusajja mukazi yatuguze emmese, yagula emmese $8,800,000, emmese ze bayita ensenero. Kati video etandise. Video etandise. Abantu abasatu. Musenero, Dana Twine ne Luther Acheng beetaaga wano. Kati yatuguze emmese ensenero oyo bonna beetaaga wano. Mwenna abadde bangoberera ebbanga lyonna nzize nnwana n'ekitongole kya Chief Military Intelligence ne Minister of Health nga baagala creating ebirwadde okugema abantu banna Uganda n'okuteekawo ebintu batiisatiisa. Ndi wano tegeeza eggwanga bannange tetulinayo ekirwadde kye bayita Sudan Ebola. Lwaki? Ekirwadde kyonna bwe kigwa mu nsi immediately World Health Organization n'ebitongole ebirelated bye bisooka kiranga era ne bitegeeza ensi ezisinga obungi nti byawe yati mu Uganda waliyo ekirwadde. So si Uganda yennyini kwerangirira kyolere n'ekiwaneki n'erinnya. Ebola tubadde tumanyi nti abadde ayitibwa plain Ebola. Kati bano bataddeko Sudan ne Sudan waliyo Ebola. Sudan waliyo Ebola. Dr. Luther Acheng, Dana Twine, ne Musenero mubbi w'emmese. Mwasoko ampox yaganye mubadde muzunga na ampox muli mise namba ampox yaganye. Kati ne mujja ne Sudan Ebola. Naye nga mwamutumye erinnya Sudan. Sudan teri wadde mulwadde w'Ebola no Ebola abeera plain nti Ebola tabeera ko location gyavudde wa destination. So mu busiru wammwe obusiru wa Dana Twine wazze noteekako ekigambo Sudan nti Sudan Ebola virus okubuzaabuza abantu nti Sudan newerabira nti Sudan that is a neighboring country which borders with Uganda tebalina Ebola okitegedde. Kati kyabadde kitya kandi bavire ku ntono kumala exposing abantu bano. One, akalwa akawedde mu 7 senyiga 19 yamuyamba nnyo okendeeza abantu abali beesomye okujja okumuggyako ne mu campaign za president. Yalina okukozesa ekigambo kye bayita senyiga 19 okugamba omuntu obutakuŋŋaana. Essaawa zibadde banoonya ekirwadde ekisobola okubayambako okukendeeza gathering singa kalwo kaba katuuse. Baze bateekawo ebirwadde simanyi malaria outbreak, simanyi bateekawo ampox outbreak. Kati ekyabaleesezza kino ekya Sudan Ebola virus kikubisa bakutte ejjinja nebakuba ebinyonyi bibiri byebiriwa. Ngenda kunnyonnyola otegere bulungi nnyo. Dr. Dana Twine, 1, baagala kukozesa akantu ako okutegeeza abantu nti ebintu by'okuŋŋaana naddala mu kampeyini ezengedde tebigenda kukkirizibwa n'okusawula lockdown. Kubanga tusomesa abantu protest vote kati bajja kugamba tulumala okulwadde wammwe waliwo ekirwadde dde wammwe. Ba protest vote batakuŋŋaana abantu kuŋŋaana kuba twabagambye nti protest vote etegeeza kulonda kaluluko kukakuuma bwe bakalangirira w'otandikira. Kati kibaagala okugema okujjongeza mukitegedde bulungi nnyo. Baagala kukozesa ekirwadde kyonna kye baagala okuleda nga zenwala n'ebirwadde kati baagala kikozesa okutandika nga kye babayamba mu okusenyiga 18 kye yabayamba. Kati kyo kye baagala okuleda. Ekirala kiikino wano wammanga. Oluvannyuma lwa muzeeyi Kinvinvi Binyonkondo bifeekera tonye mooli, musajja mukulu Donald Trump kawandula bigambo okubagamba ebigambo n'abagambye mu kavidiyo ke nakoze olwokusatu tannakala bagenda okalabeko tuseka n'abajjako ensimbi eziyita mu kitongole kya USAID n'abagamba mbawadde emyezi 3 nga mundaze ensaasanya ensimbi ze mbadde mufuna. Kati njagala nsooka embalambulira ensonga zino muwulire bulungi nnyo. 1, America ekozesa ssente z'omuwomusolo okuwa ensi okuvujjirira amawanga gonna buli project gye babagaddemu nga balinamu interest.
sente ezo ensi za Africa zizikozesa mu bintu bingi. Yoseri Tibahabulwa abadde akozesa ensimbi zino okulwana entalo z'ebyobufuzi munda mu ggwanga ne bweru w'eggwanga. Nkiddamu, Yoseri Tibahabulwa abadde akozesa sente za USAID ng'alina mu badirectors be abadde bamukolera emirimu okubuzaabuza ensimbi ezo. 1. Sente za USAID Uganda badde zikozesa mu money laundering. Amanyi money laundering mukimanyi bulungi nnyo. Sente za USAID Museveni abadde azikozesa okulwana entalo mu Congo. Nabadde azikozesa okulwana entalo mu Congo, abadde azikozesa okugula amataka g'abantu n'okubasenda n'okugula ebyokulwanyisa. Let me put this in English. As the president of the United States directed that the USAID donation must be stopped for 3 months until there is a proper accountability in those donations. In the country called Uganda, where I come from, the money has been used in different projects which have been operated by 70 agents in different areas, mainly in money laundering. Secondly, that money has been used in sponsoring M23 in Congo and purchasing weapons across the world. But this gentleman has been camouflaging, using the parliament, tabling request from the parliament, but that was just a decoy to confuse Ugandans that this gentleman is asking money from the parliament, but unfortunately has been using USAID money in his personal businesses, including supporting M23, purchasing weapons, and money laundering. That's why the moment the President of America instructed that the USAID fund must stop, almost 1 million Ugandan people, some of them, they have lost their jobs because they have been basing on those funds. Sente zino zibadde zijja. Museveni nga yateeka abantu abaaka bano mu buli department project yonna sente zibadde ziyita nga bazikwata, nga bazikola mu money laundering, endala nga bazikozesa okutambuza entalo zaabwe za M23. Wabula abadde ng'ajja mu parliament okubuzaabuza abantu nga n'ekifaananyi ky'abasindikira kyekiruwa. Museveni abadde ng'ajja n'asaba supplementary, n'ateekawo supplementary budget mu parliament bamuwe sente. Abadde ng'ajja n'ateekayo sente nga bazita classified expenditure nga nazazisaba bazimuwe nga teziriko mbalirira. Kati sente ezo Bank of Uganda sente ezo tezirina. Buli badde bajja mu parliament okusaba sente ezo, yo parliament ngeyisa nti sente tuziwadde, naye physically wa practically sente ezo Bank of National Treasury teziriyo. Babadde baddiranga sente ziva mu America n'embitongole ebira zebakozesa nga abantu bakusigira ti baze mu parliament kusaba sente nenga sente teziriyo, kubanga sente URA ezekunganya zonna zigwera kokero house tezigenda mu National Treasury. Kati sente bazigabana nga family. Kati sente zibajja okusaba wano bazibatirawo kifaananyi nti bazze kusaba sente za supplementary budget oba classified budget, naye nga bakozesa sente zino eza USAID zibakozesa mu mirimu gyabwe. Kati gwalula nti amusajja officially mu mateeka ze n'asaba sente eza classified expenditure n'asaba neza supplementary budget. Bino byonna badde abikulaga nti abisaba officially, naye nga sente zakozesa ze za USAID. Kati ziri bwe zibadde nga amazuzi kuŋŋaanya oluvannyuma nga zijja nga nazo bazikozesa nga bakubisa ejjinja, bakozesa ejjinja limu ku binyonyi bibiri za mukitegedde bulungi nnyo olwaliro. Kati kyabalumye nnyo okugyawo sente ezo. Era Museveni oyinza okuwuza nti simanyi kantegeeza eggwanga. Mwayise emergency meeting ezabadde mu bifo ebyenjawulo enneekusifu n'ezimu zadde ku zuwa. Abamu ku bantu abakulu ne bagamba nti manyi ekiseera tuweeyo obuyinza. Gwe olw'okuba kawumentale ne mukazi wo ne mugamba we can't because we might face consequences of leaving power. Wabula mu kitundu kino ekyaleese obuzibu kyabadde kitya kiri bwe kiti. Bakimanyi bulungi nnyo nti bo wayo obuyinza nga tebafunye safe landing bagenda kusanga ebizibu. Kati sente badde bakozesa okukola ebivuyo gyabwe zayimiridde. Yensonga lwaki badde basaba nnyo babazze mu Agoa, yensonga badde basaba nnyo sente zisigale weezo nga zifulowinga, bazikozesa ebintu byabwe.
kati sente ezo bazijeewo teziriwo naye America ina ekisa kingi nnyo muyinza okulya nti ate sente zirabirira balwadde bakafuba basirimu za bazigambye kale zo zigira zitambula bwe zityo nga bibiri mumanya abazungu muloza ati abazungu basibira ku kigambo kya nedda abazungu nabo ebigambo byabwe tebinywera olwaliro mugamba kino ekyagenda kuddamu kiringa nabyo yayagala abadde akusika eriyo abeekubya akusikamu nawe ate obimuwaakuwa essente kano ekimuuzo kyulako nga kizeewo naye ng'ekikulu kiri nti bano sente badde bazikosa mu bintu byabwe nga mubaba balowozesa nti eno bakola ekintu kumbe sente bazikolamu ebintu ebyo kati bano ono Dana Atwine ne banne olunaku lwajja okujja okugamba nti waliwo Sudan virus Ebola babadde baagala kusika eriyo World Health Organization ebawe sente Dana Atwine mwaje musoko okukola ebigambo bino ffe tuba twabalabye dda olwagaddewo USAID fund badde balina okuleetawo ekirwadde kisikirize World Health Organization European Union Abongereza Canada okulirizinga sente mbalwanyize ki balwanyize virus njera soka kubuuza bulijjo wabeerawo outbreak eri fucking serious bakola press conference nga kuliko ba representative World Health Organization multi-billion pharmaceutical companies ezikola vaccine ezo babeerako njagala ndaka video gye bakoze nga bakoze press conference kuliko abantu abo Dana Atwine lwaki mufera abantu mwayagadde muyiseewo kino mukiyambise mu politics wamwa mwayagadde mukiyiseewo mukwate ensi amataayi nga mwagala sente okuba mu World Health Organization njagala kugamba nyabo ne babbi bannammwe mulekerawo kubba eggwanga temuna gye mugenda kutwala sente World Health Organization genda bawa sente ekyo kirwadde kyogwa kyetereddewo Sudan virus Ebola Sudan giwataddeko erinnya Sudan lyokka mu ntandikwa Sudan teri Ebola gwotalekako virus ko Sudan virus kyekiriyo lwaki bataddeko Sudan wuliriza bulungi nnyo balina okunyawa amazzi soko mpandikire bulungi soko mpandikire wano nga ze sina kugamba bulijjo ebirwadde bifubuka mu nsi ki virus zonna zifubuka mu nsi ki awo soko mpandikire wano nga sina kugamba kiddako bulijjo virus esinga bwe ziba mu nsi ki mu Africa ziba mu nsi ki kanyowa amazzi wano wandiika wano temwetya virus ziba mu nsi ki mu Africa kanda nge virus zonna ziba mu nsi ebirwadde byonna biva mu nsi ki mu Africa gye bitandikira lujja nkonge nkwagadde nyo virus zonna ziva Congo Dr. Ruth Yachenge, how are you? Dana Atwine, good evening, madam. Bana abantu banyumira nze mbeesobolera kati olokuba Congo waliyo olutalo M23 wali mukuba munyala w'omufubutula bage bwe tugati virus yavudde Congo tujja kuba twokya katuteekewo Sudan embwa maguja ne Sudan teka mu Sudan virus wakisiko mwembe sobolera mbwa mwe kiri kuliko virus zonna mu Africa zitandikira Congo ndio kuba nti M23 bagikubo gittamu omuntu entale eziriyo baata basobola kissa Congo na kitwala Sudan kuluno kubanga ne siri bagamba yatandikira Congo okitegera kale baga tuteekera uddawa leo katekewo nenga ne Sudan yinyiri bayine bali mu political turbulence gwato batekake bajana kuwabira nti wadde erinnya ensi yabwe n'oluteka kukwati n'oluteka ebintu by'ekisibo mu bufunze Dr. Dana Atwine, go and eat your mother something with your Sudan virus maniko kusumeka sasiro. Go and eat your mother something in your boss's voice. We are heading towards elections. Now you are coming out with those sijui kukuti information about the viruses. Who are you fooling?
All along I've been fighting with you, with Minister of Health, CMY, because you are trying to move around, creating nonsense because you want to save your boss. We are heading towards elections. You are looking for money. Now you are changing goals that there is a Sudan virus Ebola. The world knows where the virus comes from. All viruses in Africa starts from Congo. Because you know that Congo is having some political problems, now you decide to nickname the virus from Sudan. Cut. World Health Organization don't give even a single coin to Uganda. Those people, we have typical thieves. These are no longer thieves, these are pirates. Uganda, we are dealing with the pirates who are well dressed because they learn how to speak English and write requests. They are there seated. Out of the Dr. Dana Atwine, the world is watching, each and everything is on media. Please try to fool around, fool yourself, not Ugandans. And that tendency of immunizing Ugandans, most especially in the central part of the country, stop your stupidness. Sudani virus, wakamoja. How to vote the war. So mukungu omu kubano bakabano yagambye mbokahwa. You said yachingaho kahwa. Mbu you said yagaddewo kaweddemu. Tebatundia ku bantu mbokahwa kaweiremu. Ubadde muziba nga muze tesobola kuvaawo. All right. Ekongo tujja genda yo katono katusoke tugende wano. All right. Ekitongole ekifunanyizibwa okubba obululu mu Uganda ekya Uganda Electricity ekitongole ekifunanyizibwa okubba obululu mu Uganda ekya Uganda Election Commission ekikulira Simon byabakama kanjidde mu statement. Ekitongole ekifunanyizibwa okubba obululu mu ggwanga ekya Uganda Election Commission n'ekitongole ekiyambako okubba obululu bw'emeebala ekya National Lobby Movement ekyambala ebi-t-shirt n'ebi-blouse ebya kyenvu. Muli luddawa mujje wano nga tweteekerateekera okugenda mu kalulu ka mwaka 2026 nga nenda bugisi mufungize ke twayise protest vote. Ndi wano okutegeeza omukulembeze yenna akubye ekipande nga tannasomesa protest vote mugambe agende anyo ku mazzi agannyogoga yebekke mu buliri kubanga ffe tuli ba revolutionaries tetunnabagenda byakulonda twagala byakulonda tuli ba revolutionaries twagala kukyusa government by all means ffe tetunoonya mirimu tetugaba mirimu twagala kujjako Museveni period. President yoga ye muyeekera naye omuyeekera ali mu democracy kati mwabagala ebifo mujjako butulabyeko tugenze maaso. Ekitongole ekivunaanyizibwa okubba obululu mu ggwanga ekya Uganda Election Commission nga kiyambiddwako ekitongole ekirala ekibbi ekibayambako okubba bo babale ekya National Lobby Movement. Ndi wano bategeeza mu bitongole bibiri twagala kubajja mu ggwanga muve mu bintu by'okufeera Abannayuganda baagala enkyukakyuka. Mwenna Abannayuganda basinga obungi mbadde mwena kye mutamanyi kiki. Ekitongole ekivunaanyizibwa okubba obululu mu ggwanga munnange mbukyalangirira kigitadde enkala abantu gye bagenda okukeberera enkala zaabwe. Wabula njagala tegeeza Bannayuganda enkala naleewamu teziriyo mu Uganda. Teziriyo. We ziri kamera nfu ne fingerprints nfu. Ebimu webiri biba bitalina ku polisi gye bakeberera oba mu maka g'abantu aba NRM be bakeberera enkala z'abalonzi ate n'enkala eziriwo za NRM nkiddamu. I'm here to inform the international community that very soon Uganda is heading towards the elections. But Uganda Election Commission, headed by Simon Byamokama and his group, plus National Lobby Movement, the one you call National Resistance Movement, they connived together to set up Ugandans because they have already leaked the elections by setting a false centers for voting registration and voting checking
stations whereby if anyone wishes to go to check whether he's still in the register, you find an NRM register, not Electoral Commission register. You found an NRM register. Hope I'm clear. Whoever got to change his name, whether he's eligible or his name is still there in the register, they find NRM registers, not Electoral Commission registers. No. It is all over in Uganda region. In other areas of the country, people are complaining, but no one is coming out to talk about this on mainstream media in Uganda. Chino, cholekedde okuba nti abasajja bano bali mu kubba obululu mu budde nga bukyali batya. Omwami ono mwamulabye, abantu abali bwe bati bangi nnyo okwetoola eggwanga. Bangi nnyo. Jjukira nti NRM yawandiisa abantu baayo omwaka mulambe emabega, lwaki essaawa zino nga batimbye enkala z'abalonzi, lwaki irigesa za NRM ze ziri ewakeberera enkala z'abalonzi. Ozaba ewali enkala z'abantu balina okulondera webakebera okulonda waloza NRM okwetoola eggwanga lyonna bakikoze mu Uganda wokka. Kino mujjukira Kasula Lumumba tango odoi bagamba ina almost baregisteringa billions 12 ezabaki ezaba members abaligibo okulonda. Kati bakoze ekintu kyekimu, badidde abantu baabwe ne batandika okudisplayinga. Jjukira Bannayuganda eriyo bambe batamanyi, tagenda kubuuza gye bamugambye kubanga olutuko bokubuuza twetaaga ennanga mu ntyongo ogiwaayo, ekivuga nga kitula nga kikopingako ebintu nga kigga munanga omazimu oli ogenda kulonda, nga batwala register zaabwe zibateeka wali ekyaddondo okutandika okulonderako obululu. Kati kino njala kibagamba Uganda Electoral Commission NRM ebintu byonna bimukola bya myaka mikadde, mujja kuleeta akatabanguko mu ggwanga olwo ebintu byabwe by'ekisiru. Ndowooza mukitegedde. Kati ekirala kikino, ekirala kikino kye mutannategeera. Balina bakyamaani baabwe nga bo bakkaada wabula si bakulembeze. Ndi wano tegeeza abantu mmwe, abantu naddala abantu b'omu Makindye. Waliwo chairman bamwita chairman Seruge Roman owa Kigundu zone Kansanga. Bangambye chairman ono afuuse ekizibu, atiisatiisa abantu mu kitundu kye. Tayagala abantu bankyukakyuka kubalaba nga bazze okukebera enkala z'abalonzi. Era babuuza oli wa NRM oba oli waaki, atali wa NRM tamukkiriza. Era omwami ono atambula ku buli kyalo ng'akangakanga abantu. Bino nno si omu yekka, ebintu bingi nnyo bye bakola abasajja nga bano. Beekobanye n'omwami omulala bamuyita Sendiisa. Ono nga yali alina kapaaka ku Clock Tower. Omwami ono yono chairman w'ekyalo kye bayita Kigundu zone Kansanga. Zino ze namba z'essimu bamuyita Seruge Roman. Essimu y'esooka eri 0772 giwandiika ono chairman twagala mukyalirako. Kati bano bangi nnyo. Chairman Seruge Roman. Essimu y'esooka eri 0772 mugiwandiika awo. Eyokubiri eri 070651187 eyokubiri eno eri ya MTN gyensose, eno ya Airtel. Muwandike essimu zino. Ya Airtel 0706511874. Muwandika amasimu abantu bamukyalireko ono omwami neko kyatugenda mukyalirako tugenda musindikira. Ya MTN yiyo webale nnyo Faith. Ya Airtel 07065111874.
eya Airtel mujuwandiike yo chairman ngina mbalaga no kifaananyi ya bwe bali nyoli dia nabisere ono ye chairman oye chairman atisa abantu obutagenda kukebera ankala zaabwe obanga siba NRM tayagala banchuka yayagala ba NRM bokka ye chairman bitundu bye kansanga yoyo mule bulungi nnyo oyo mukyalireko kati bogatta biri byembalaze kitegeeza kubanga bangambe ne Masaka enkale zisinga obungi ziri ku police station teziri ku Rusuwa ne balondera enka Masaka nakyo bakingambye ate ekiri mu bitundu by'amaserengeta ga Uganda muri Fort Portal Kasese police amaje tegakkiriza abantu genda kwewandiisa babakanga ekyo ne kigenda mu maaso. Already they are intimidating people from not going to check on to check their voting location areas, or they are still in those regions or not. So mutegeza abantu bana basajja kyovula bazina bagamba. Omuntu ntwali mututenga ndabo gisimu fungize. Mbagambe chairman ono ye chairman Seruge Romani owa Kigundu zone Kansanga. N'abala bangi nnyo abakola ebintu bino bati bangi nnyo okuba nti bakola ebintu bizo mutegedde bulungi nnyo oyo tumuvuddeko ngira tugende ku nsonga kuba budde tulina butono abadde basubira tugenda kubeerayo ne open roof bambi munansonyiwa open roof yinza okuba tegenda kubeerayo leero olw'ensonga information tulina nnyingi nnyo so ndowooza omuyinza okunsonyiwamu obudde tuyinza okuba tulina butono tutera okujja wano ne tubagamba nti Abanyarwanda bafuna endaga muntu nga mawoloza bitwogera tubitegeera kati Abanyarwanda basinga obungi bafunye endaga muntu zaabwe nga ziggwako mu 233 munnange yeggwako ddi endaga muntu zaabwe singa obungi ziggwako 233 nenga bonna Banyarwanda tabamanyi na Luzungu yiyo kati ngoyo omulaba yiyo 233 yiyo 233 egwa ka 3 mulumu ogoluberere 233 amanya ge ye ni Wandinda Simon n'abala bwe bati abafunye endaga muntu nga zigwako 233 gweyo tennagifuna tebannagiza na bujja ezaabwe zonna baziza na bujja kati muri wano tubaga ebigambo temwagala bitegeera nti abasajja bano buli kimu bakikola dda balinze bulinzi kubba kati mu Uganda olutolekere Kongo tokkirire Kongo mu Uganda etteeka y'obutuuze obw'emirundi ebiri baagaana odditongoza naye bamwiriwe balina obutuuze bwa mirundi ebiri balina endagamuntu yeewaabwe balina n'endagamuntu y'omu Uganda bamwiriwe gwe Muganda nga ali mu America nga afuna obutuuze bwa America okujja Uganda wetaagisa visa ate era wetaagisa invitation nawe ali mu Bulaaya wetaagisa invitation ne visa muzifuna wali nga mudde wammwe ne bamwiriwe balina dual citizenship eya Uganda n'eya Rwanda mu maanya ge gamu kaadi za njawulo bantu be bamu eno eya bagiyita endagamuntu Oya bagiyita indagamuntu eyaffe bagiyita national identification omukyalo bamuyita Businje Anita aina dual citizenship B eya Uganda n'eya Rwanda naye gwe lwaki bove Uganda n'ofuna obutuuze bw'ensenda tebakukkiriza kubeera naki kubeera na dual citizenship uyo olina akasaaka bakayita Uganda
bwogende bwe nofuna obutuuze okudda e Uganda bakusaba olina okufuna visa ku kisawe waliwo olina okufuna invitation kyetubagamba kati bwe tuva ewantu awo kati tukkirire e Congo naye nga tetunakkirira Congo abadde bajja bangoberera omwaka gulinga tunatera okutuuka wakati nabasomesa ku kitongole ekinoonyereza mu nsi yonna ewagenda ogwa obutabanguko ani yaliko mu kiraasi eyo manjala nnyo bajjukiza nasomesaako wano nabasomesako ekigambo kye bayita turbulence ne mbagamba nti waliwo ekitongole ekinoonyereza ku bitundu ewagenda ogwa obutabanguko the countries which are going to face the turbulence, political turbulence and other turbulences which related to violences. Abaliwo mwaliwo njagala abaliwo abategera ekintu ekyo era mungambe nti ensi ze nayogerako nti wagenda kubeera political turbulence oba obutabanguko kyekiriwo essaawa zino. Jackson Silva yaliwo, Shami Keys yaliwo, the Sigino monna mwaliwo bulungi nnyo kati nabalaga ne mbagamba nti Russia yalimu kitakataka ne mbalaga high index level of high turbulence yalimu yellow ne mbalaga blue nti bali ku total rank 19, deadline rank 12, diffusion rank 30, danger rank 14, fragmentation rank 31. Kati kyenabagamba mukirabeko wano bulungi ekitongole kino kyekino mukira bulungi nnyo kyekyo nakibalaga bulungi nnyo kati ensi ze nabalaga mu kkala zaazo nabalaga yellow ne mbalaga buli kimu kati ekintu ekyo mukira bulungi nnyo bwe nakibalaga kati mba nakibalaga ne mbagamba ensi eziri mu butabanguko nabagamba mwalimu Uganda egenda mu butabanguko ne mbagamba Democratic Republic of Congo egenda mu butabanguko ne mbagamba South Sudan egenda mu butabanguko ne mbagamba Ethiopia egenda mu butabanguko kati nali specific ku nsi ezimu nayogera ku za Great Lake regions obeziri mu East and Central Africa nabagamba Democratic Republic of Congo egenda mu katabanguko ka lutalo ne mbagamba Uganda egenda mu katabanguko ka lutalo ne mbagamba Kenya kiri Kenya nakwate basobola kibategeeza ne mbagamba Ethiopia ne mbagamba South Sudan abantu mwe nabali South Sudan mu mbwi Sudan yali kyekimu okuva lwayogera ebigambo bino abali Ethiopia yali kyekimu okuva nabaga ebigambo bino Kenya okuwamba abantu kufuusa okuwamba abantu Uganda amajje ga deployingidwa buli wamu katuza mutegedde bulungi nnyo twagala genda ku nsonga endala awo kumbalage bulungi nnyo kati eno conflict watch list ya 2025 conflict watch list ya 2025 yeno ngenda basomera ensi eziri mwaka akantu mukale bulungi nnyo conflict watch list kanka basomere wano mulimu eggwanga lya Mexico mulimu eggwanga lya Colombia mulimu the Great Lake region kati mu Great Lake region specifically bataddemu Congo, Burundi, Rwanda, Uganda kako kanka basomere wano Great Lake region olaba eno Congo yene nene kati buno obubiri buno obutono ye Burundi ye Burundi ne Rwanda buno bulinga akagalo kannaswi kati ono ye Uganda mu redi zakanka bazumingire mu kategere bulungi nnyo kati mu redi zinensi zigenda mu katabangukoessawa yonna Congo redi mu katabanguko Burundi egenda mu katabanguko Rwanda eri mu katabanguko Uganda eri mu katabanguko ono bajjeeko Kenya ne Tanzania bazijjeeko kati most likely wano we wali okulya n'okukomba essowaani
Wakitegedde bulungi nnyo. Ne Sudan yo mambuka ne Maserengeta esagadde njala betu concentrating wano kati yo ya 2025 bwe kulaga bwetyo mukitegedde bulungi nnyo. Abaliwo nga basomesa ebintu bino mwekubireko mu ngalo nti bye nabagamba bibyo bigenda bituukirira. Kati katugende waliwo mwagala ewantu watuufu we mwagala wewa. Nzize mbasomesa olumbugu. Mwenna abaali balimyeko mumanyi olumbugu. Olumbugu bw'okabala n'olulonda ne wasigalayo kakaba akantu bwe kati kayinza okuddamu ne katta omusiriguna ne gumera olumbugu. Olumbugu gwe bayita omutuusi. Omutuusi lumbugu. Balina enkola yaabwe abantu tebannagitegeera etya. Bino bye bagenda batusindikira abawala bwabwe okubawasa babasimba makanda. Kati mukimadde mudakitegeera nze ekibasomesa nga temukitegeera. Sisitimu z'oggabira abaana baabwe ab'obuwala ku bwereere mujjukire mu kalica yaabwe abaana abanyalala bo munyankolo muwaso olina okuba nga olinawo ente ezisukka mu 10 okudda waggulu lwaki babwereere. Wandikawo comment. Baji hakinze ndabanga jiba hakinze. Abayi hakinze tujja gitambulira ko tewali kyakola. Kati akakodyo ko gabira abaana baabe bano abobuwala obwereere ng'abagabira abasajja mu Uganda bali mu kusimba mirandira gyabwe. Bw'omuzalamu abaana bataana basatu babeera babo. Aba basatu batabeera bije gimirandira emituufu egyabwe gye babasimbye. Yensonga lwaki abantu bano buli wamu batandise okclaimingawo ownership obwannannyini. They claim ownership or originality of those countries via integration or intermarriages. But for them, they have their hidden agenda of giving away their daughters free of charge to peoples in Great Lake regions, mostly in Uganda, Tanzania, Kenya, Sudan, and Congo. That's their trick. When the right time comes, they come out to claim what they call their ownership or their belonging in the area where they situated. Katundu mukitegedde bulungi nnyo. Bwe tudda Congo abasajja abo gye balwanira bagamba waabwe. Bw'otunulira emitimbagano gyonna ne bannansi ba Congo bagamba nedda bano si baawano. Kiki ekireese obuzibu? Katusooke tudde waffe wano mu Uganda. Buli munyarwanda yonna yasinganibwa mu Uganda mu 1924 oyo Munnayuganda super ataliko kubuuza. Buli munyarwanda yenna janagamba nti anoonya ndagamuntu era ye munyarwanda ayagala kufuuka Munnayuganda oyo ajja kunoonya gyagenda okubeera bigashumba abo. Abanyarwanda basanga mu Uganda mu 1926 kutuka mwana awo Bannayuganda abasigadde bonna si Bannayuganda. N'omwana gw'ozadde si Munnayuganda. Kati wenagambira Frank Gashumba n'enki kyokkola. Ne mbagamba nti abanyarwanda bano abasangibwa mu Uganda emyaka eyo balina ebifo gye bali gye basibuka. Ne mbabuya Mpololo, Kisolo n'ebitundu byabo mu Maserengeta ga Uganda basangibwa. Buuza Bagashumba basibuka ludda wa. Buganda is meant for Baganda unless nga you settle oze kusettlinga obusettolinze. Kati mu abalaalo abali Mubende, Mitiyana, Busujju, simanyi ludda wa yonna mujja tuulya mwajjawo mutyawo ekyo mukyerabidde. Abagenze Nakaseke, Ngoma, wa yonna eyo yonna mujja tulya mwajjawo mutya. Abanyarwanda gye balina okubeera tumanyiyo era mu bakirayinga ownership ya Uganda Abanyarwanda kibalemye kusaabusa ku applyinga kufuna butuuze. Kati kijja kitya? Abantu bano bajja ne beesetinga ne batuula ewantu ne basirika nga bamanyi ekigendererwa kyabwe. Bwe basirika wayita obudde ne bavaayo
bibava nabaga nti fe tuli baawano balungi mu kuyiga ennimi kubanga musaidize Bunyoro Kasese Fort Portal bayina ya amasomero agabasomesa ne mu Gombo mu kufaamu ya Museveni bitundu ebali amasomero agabasomesa abaana abo babasomesa Olunyankole babasomesa n'Oluganda n'ennimi ne bajjanga bali well equipped ne bajja okubeera mu bitundu okubabeeramu awo ne batandika okclaiminga nti bannansi sezindaga muntu zembala zeeko kati owayita obudde nga bavaayo nga beetumya amanya ekizati tagaba fitting okubeera banna Uganda nenga ombuuzo osibuka ludda ovaludda tasobola kunnyonnyola gwe buuza omwogezi w'amagye Major Felix Kulayije mulinya wagonda mulinya wagoso mbuuze tulaga amalalo ga kitobaganyoko tagalinaawo buuza Museveni amalalo ga kitaawe tagalinaawo buuza Kayihura Kayihura izo kubagalina ne Kayindo tafira izo kubagalina ni abasigadde bonna abasikyobona bafa either basagula nsiko obettaka obaziika babeera babbalibbe kubanga batandikirawo okunoonya obuddamu bwabwe awo kati mubaddenga mulaba Frank Gashumba mukasambidde nga boogera nnyo ekigambo M23 nti if we don't handle them well or to accept their request they are going to become 23 in the future mu Uganda. So okyusemu omuti bano statement bazoogera basinzira ku ki omanyi bwe babatega emyenge ne babatega ebiduula ne mutasobola kukwanayizinga lwaki bano abantu balina amaanyi boogeza amaanyi tosobola kugenda Rwanda wa Kagame n'osinika ebinyu nti nze ndi Munnayuganda nzize wano olw'okuba maze emyaka 2 njagala kufuuka Munnayarwanda njagala kufuuka Munnayarwanda njagala kimu ekyogera omutakimpa munja kundabako nange nja kufuuka entala hamwe nange nja kufuuka ekizibu tosobola kyogera babyogerera eno kati mwenna temwasooka kumanya lwaki abantu bano boogera ku kigambo M23 ntujja bafuukira M23 kuba yengeri gye beesimba ewantu ne bameruka ne bakiraiminga citizenship n'omugabo mu nsi ezo ye ate njogere bingi bibino wano this much of Banyarwanda is not solved. Trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. All of us migrated to Uganda. Baganda came from Cameroon, if you don't know. Yes, from Cameroon. These are facts. This matter of Banyarwanda is not solved. Trust me. Prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. Ono mutabani wa Antonio ayogera ebigambo ebyo bwe tuba mu nsi zirimu amateeka omuntu abatalina oyo omu. Briefly, their rights. That is one. By inner rights in so M23 traditionally Banansi ba Congo abogera Olunyarwanda. Bogera Lunyarwanda. So abakongo benyini. Nga wano boyina Abanyarwanda. Nabana Abanyarwanda bali mu Uganda. Beba M23 abajja singa tebabakwata bulungi. Oyina kyo kyayagala okulya munnange nga temukyatayipinga oba bagikutiza ne bagihacking asigala njogera okyalina kyobuuza munnange nkuwadde two comparisons of two different videos of the Rwandese, of the two Rwandese origin men who claim to be Ugandans, but for them they keep on saying that they are Banyarwanda. You understand? So mutegedde abantu bano nti bakola ekintu mwenga mulowooza tebakimanyi. Kati recently gye buvuddeyo katono ya UN na America bali bagenda teeka sanctions, bateeka sanction ku mwenda nga bamulinkinze kuki ku M23 n'avaayo n'awakana but
confidently himself he confirmed that he is in contact with the M23. He went on and said that they contacted him as an elder in Uganda. Wait, whatever the elders in Uganda. Chiche waliokoze mu Uganda ekyamanyi kikufula elder. Andrew Mwedo Musiazi. Mbu M23 ya contactinga ngomu ku bantu obuvunanyizibwa bakulu mu Uganda as fu waliokulidde kane mu Uganda. Chiche waliokoze kikufula omukulu mu Uganda. Ebintu bino tubaga ebintu mukanyo bitegeera mu kawulira akatambi kano msagala mwogerera. Ulira. Now, when this quest started, the M23 had a good relationship with the Tshisekedi. They could not understand why did the Congolese army come and attack us at a point when we had already surrendered our guns, that is one, but also we were prepared to go to Bakongo and be integrated into the army. Now, they could not believe that Tshisekedi could be the person who was responsible for this. They thought either he's being misled or he's not informed. How do we reach Tshisekedi? They tried and failed. Then they came to me as an elder in this region. And they said, we are informed. The M23 directly contacted you. Directly contacted me. They called me. I was driving in my car. Somebody calls me a Ugandan and says, the leaders of M23, they would like to meet you. I thought they wanted to see me as a journalist. I said, here's a great story. So I'm going to write a great story. I called them to my office. Within a few minutes of us talking, I realized their interest was much broader. I said, no, I don't have time now. You come tomorrow. So I canceled all my meetings the next day. They came. We met, I think, for 5 hours. And this is a story they told me, which I've just told you. We were in the middle of implementing a peace agreement with the government of DRC. We had surrendered all our guns. We had assembled at an agreed point. Bakozesa ssente z'omuwa omusolo. Bakozesa ettaka lya Uganda okufuna bo kye baagala okwongerayo kye ba nemmwe mutudde bakuwa ssente osirika ebinnyo lya mu nsi y'olukwe. Bana basajja mu nsi esige tosobola kwogera ebigambo byogera. They contacted me as fu oli eleda wani toberangako wadde chairman w'eresuwa no ku kyalo nyoga bakuyisenga kubanga naawe oli moro ero double agent naye bagamba obudde butuuka ne bujje buli kimu mujja byogera. Watwogerero lwaleero mu ggwanga lya Congo abadde bangoberera mbadde nzija mbagamba Omunyarwanda tazikiza okutuuka ng'afunye kyayagadde naye njagala muteekewo amaaso gano abiri mugalabagano arrogance y'Omunyarwanda egenda musaanyaawo njagala muteekewo amaaso ago abiri arrogance y'Omunyarwanda egenda musaanyaawo naddala omutuusi olajja kubuuza etya. 1 bo bakozesa ekigambo resistance okuguguba. Bo bakozesa ekigambo okuguguba resistance. Kati ekigambo okuguguba bo tebakkiririza mu kuteesa bakkiririza mu kuwangula mu mpangula yonna. Edda bwe twasambanga omupiira lifiri ng'akusaliriza nagamba ko lifiri engeri gy'osalirizamu singa omupiira oguteeka bulungi mu jjaze ng'ojja ogutadde mu t-shirt n'ojja n'ogusula mu bugolo yaffe ntumanya nti unawo watusaliriza lumu mwatubbye lumu n'okukiggwa. Kati Omunyarwanda principles ze tateesa n'atuukiriza gy'ateesezza aba ayagala atuukirize kiki kyatandise. Kati bannaye mbabuulira eggwanga lya Amerika lyagambye NATO ne UN bategeeze Rwanda ejja amagye gaayo e Congo. Bungereza negamba egenda saraka obuyambi bwa kawumbi kamu Rwanda ejja amagye gaayo e Congo. Bufaransa as well ne European Union yamugambye. South Africa yamugambye ejja amagye e Congo. Angola yamugambye ejja amagye e Congo. Omusajja yagaanye okujja amagye e Congo. Wabula kyeyakoze najja n'avuma ne Ramaphosa n'amugamba nti mdaba kulembezwa na wefula nti bategera nenga tebategera Ramaphosa n'asirika. Kati intelligence jensembiyo kufuna okusinzira mu sources zange
Tereka munda agambye Pirato okusinzira ku intelligence gyenina gy'amagye Congo kubanga ekijja si kyangu. Wabula intelligence bw'efulumye nga bimanyi arrogance yaabwe agaanyi ogigenderako baagala sigala nga balumba bawangule which is okay. Naye ekigenda okuva mu yebiraka mujja kitegeera. One, nina information gyenkyanoonyerezaako gye sijja bagamba ne kanjikoone katono. Endaga nti ye ng'omuntu yafulumizza dda famire ye eri mu safe haven kigambibwa nti eri mu Uganda naye nja kwongera okukonfaminga. Naye ate Uganda secretly Museveni under the disguise is supplying weapons to Paul Kagame. And this week on Tuesday Museveni supplies weapons to Kagame which were used in Congo. That's why you see when you are good at watching social media platform, mostly on TikTok, the labels of M23, they are using more advanced weapons. Which weapons are coming from Uganda? Museveni sent advanced weapons via military choppers, which took those weapons on Tuesday to Kigali. And I read the international community to get to know this information. On Tuesday of this week, Museveni supplied weapons to Rwanda, which now have been used in Congo. So they are conniving because Museveni is using the taxpayers' money. They want to create their own country in Congo, mostly in the region of Goma and other areas which are rich in minerals, because that is their income. And they have been doing that all along. So the war between Congo and Rwanda, including Uganda, this is not just a war. No. It is an economic war, aggression, and the other hidden missions. And the world must know. Because Kagame used to deny that he is not supporting M23, as well as Museveni the same. But right now, the information is out. Bwekimu kumeza. Ekisinga okuluma nti ffe bannayuganda abatali mu bintu bino tugenda fiirwa ensimbi zaffe n'obulamu bwaffe n'obutabanguko. Naye ate oli ajja kubuuza lwaki mwogera ku nsonga z'e Congo muzifuniramu wa? Tuzifuniramu wa wano? Abaganda bagamba nti bw'obanga ogoba musajja munno leka mwezi n'akuzza. Bw'obanga ogoba musajja munno leka mwezi n'akuzza. Kagame bwe yali ajja mu buyinza yajja na muliro. Museveni bwe yajja mu buyinza yajja na muliro. Kije batinkula e Congo batinkuzzayo muliro goza be Congo basiika binyo basirise. Bwe twagerera olwala eggwanga lya Angola erya South Africa basindise amagye n'ebyokulwanyisa. Government ya South Africa yagambye nti eyagala bwagazi badde mbakube essasi ne bwe bali mbalikube ku musirikale we South Africa. Tebanse bakubira akasimu babuuza nti mwasibye muti eyo mujye baliko gye mutuusaako engalo. Bagenda kukubira Omunyarwanda nga nenda bugisimu fungizi. Bino bigambo si byange. Ulirako buulizi wano. Has issued a stern warning to Rwanda. She says firing at South African troops will be seen as a declaration of war. As we said, 13 SANDF soldiers died in skirmishes with M23 rebels, and Rwanda is accused of backing the M23 rebels at war with DRC government forces. There's also discussions which include Rwanda, because it is alleged to be also one of the big perpetrators, and that's why we're keeping communications with them, and they've been friendly. There's been no hostility between us. It's just that at that stage when they were firing above our heads, the president did want them to say, if you're going to fire, we'll take it as a declaration of war, and we have to defend our people. And that's when the firing also stopped. Bagambye Pirato addemu akuba essasi limu likwate mu South Africa omu bagakube nga bagatanuliza. Bajja mubuulira lwaki mweri we ate muwoza simayi mweri gwe bajja bakuba nna bugisimu fungize. Ekyo si ekikulu kiri luddawa.
ekitava ku ssengejero watto kifuuka wankindo. Ekitava ku ssengejero watto kifuuka wankindo. Lwaki? Omukulu oyo akalakasa eggwanga emyaka 30+. Ono waffe myaka 4. Era ono yamuleeta. Naye bonna balina ekintu kyekimu mu nkola yaabwe. Balina akamanyira kasumagiza eyalira. Bwalinda n'eyalira. Bwalindako okusumagira n'eyalira lumu mu buli agenda kuba akolamu ki. Bakozesa nnyo amaanyi ate balowooza okutiisatiisa ky'ekintu ekikulu ekisinga obungi. Munnayuganda wonna wooli kimanye nti singa abasajja bano bakozesa arrogance yaabwe kigenda okuveerwa kigenda sibira Kampala. Kino nkikugamba. Okusinziira ku mapu gy'embalazi bano abasajja bakola ebintu bino tulowooza nti babasiika binyeebwa olutalo lugenda kusibira Kampala. Gwe kiki ekigenda okuyamba? Bannakongo bole bagenzi mu kibuga Kinshasa ne bakyambwa buli kimu. Gwe mulimu gwo mulina okuba kati kunoonya buli muntu yenna akwasaganya NRM n'ebitebe byabwe na buli kimu mulumba mugenda ku State House. Nyongera okubajjukiza nti intelligence ya pirate mugamba nti amagye bitundu 4 ku buli 10 byakoowadda gavumenti ye. Amagye bitundu 4 ku buli 10 mu gavumenti ye byakoowadda. Intelligence ya Museveni bagamba eri ku 67% bakoowu. Kyovola banti atuta amagye naga deployinga yo nenga omukudika deployinga surprises zonna bwe bintu byokulwanyisa byonna sirole babiyingiza babikwasaganya M23. Kongo erina evidence buli kimwe kyakiterese esirise. Kati singa kabalukane kajjeno temusubira nti amagye ga Uganda gagenda ku involvinga kuyimiza bana Uganda bakoowu bazibu bano kye batamanyi. Kati njala banga bekigambo kimu buli muntu woli anti obadde oyagala protestive vote nga toyagala genda mu kalulu. Fuuyira kanwe bana abasajja babiri basiriwale bakole kibaagala okukola nga bakikola basindikiriza olutalo lya Kiwuli ekinava mu yebiraka. Bajja Kiwuli ekinava mu yebiraka. Kati gwe omuntu ogenda kukolera luddawo omulimu gw'omutuufu. Omulimu gw'omutuufu gw'oguno. Ku buli kyalo woosula ne woosiiba omanyiiko abalabe b'enkyukakyuka. Kuwoosiiba okulira omanyiiko omulabe w'enkyukakyuka. We kabalukira tobuuza ani yaani. Ekyo kyolina okukola ng'omuntu. We kabalukira tobuuza ani yaani. Tugenda mu kalulu kano protestive vote. Naye tetwandiyagalina katuukamu. Gwe kennyini ng'omuntu osobola oteekawo enkyukakyuka. Teweetaaga munnabyabufuzi kuyambako. Kubanga munnabyabufuzi banoonyi ba mirimu. Osobola okwetuukira ku kintu kino. Gwe ky'oba omanya Museveni banne bali ku kawuzi n'ensimbi tebalina. Ate buli kimu abantu babakooye. Gw'olaba diversion zisusse ng'omanya nti waliwo ekitambula. Bannayuganda bannakabala babajjawo omu ku omu nga bayisawo ebyabwe mwe musirise. Enkalamba nnyonnyodde z'abalonzi waliyo za NRM. Electoral Commission teziriiwo. We ziri byuma tebikola. Tewali akyogerako. Ba RDC ne bakanda ba NRM bali mu kuyita mu byalo nga bagenda bagamba abantu botakola ki. Nti bafaayo enkalamba ziri buli kimu bagenda bakikola. Kati kyo njagala okubagamba nti mwetegereze nnyo abantu bano. Ompuya bulungi nnyo. Mukulu Aruna ka animal, Aruna Kasolo. Nkulabula omulundi ogusembayo. Otambula mu bitundu byonna e Masaka ng'ogenda okuba campaign Ssaabasajja Kabaka yakuwanzeeko eddusa ogende oddemu weesimbewo okolere bantu mu kitundu ekyo. Aruna Kasolo. Nsuubira nti ebyobufuzi obijje birina okubeera kubanga gw'omu ku bantu abadde tebabeera mu bintu bya Buganda. Kiki ekikosa ekifaananyi kya Buganda oyo ekya Ssaabasajja Kabaka ogenda ng'oga nti Ssaabasajja Kabaka yakuwandeezeeko eddusu oyamba abantu be mu bitundu ebyo ogenda obakulembera. Mukulu, fa kubikwatako bansimbiza mu wa musolo yagala bakazi bo nga bw'okola naye time egenda tutuuka tugenda kufuna. Aruna Kasolo, lekera okozesa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka ng'otambula okuba campaign mu bitundu bya Masaka. Eyo information engifunye.
Olina abantu bosindika ng'okuba enkuŋŋaana Ssaabasajja Kabaka yampanzeeko eddusu nkomeo mbakulembere era yamanyambe kino na kino owaayo ebintu enguzi okugiwa abantu ng'oli Ssaabasajja Kabaka yakutumi takutumangako kubanga tobeerangako waali. Abasajja mutwesibyeko mulinga byoyo bya munkwawa. Bw'oba tosobola kubuulira abantu biki by'ogenda bakolera lwaki weesiba ku bantu oli musajja mugagga mwabbadde eggwanga Haruna Kasolo mwabbadde eggwanga buli kimu kirina. Olina abakazi nga 10 nabo tebakumala. Olina amaka buli mukazi gw'olina yenna omuzimbira ennyumba etunanga omuntu nabyo tebikumala. Era ojja kuwa MP ogenda obuzaabuza abantu. Go Minister Microfinance mubyeseneze eggwanga mugezze embuto buli kimu kirina naye era mukyabuzaabuza abantu. Olina n'omusawo gw'obuzaabuza ogw'okutta omuntu nagwo gwasirika kubanga muyina ssente. Haruna Kasolo oyagala nkutandikeko. Bwe ba Uganda eri SFC kye batambuza n'aba SFC. Bwe ba Uganda eri wayi mutambula n'aba polisi n'abamagye bwe beri safe. Bwe mumala okulwala enziku zammwe oba siriimu wammwe amalagala mugakima South Africa mugakima mu America banna Uganda bo omusolo bo bajjanjabira oddawa. Nodda ku TV notandika okunanagira nga alya ice cream kubuzaabuza bantu. Va mu kweteeka mu kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka nga tannakutumako kuba tannakusinkanako talina kyakwagaza. Kuba mwali mu lukwe mwennyini aba nali nga mwagala kutta Ssaabasajja Kabaka mwagala kuyisa ebintu byammwe. Ekyo kigambe kiwulire bulungi okitegere bajja kukusalemu kajja kutuukako. Ekyo nkikubuulidde. Era nkubira omulanga abantu b'e Masaka mwendo oyo musajja wajja munoonye mu mukube bukubi miggo. Kati omukulu ono Pilato alina ekizibu kimu. Pilato yeeraliikirira ali Rwanda essaawa zino okimanyi bulungi buzira saa 12 badiployinga amagye mu kibuga Kigali. Ebbaluwa gye bawandiise gye mwalabye eyagenze ku mitimbagano yavudde mu yavudde mu Prime Minister's Office kanji basomere mu jude bulungi mutegeere pressure kyeriko. Ebbaluwa esoma bweti ng'amaze okutegeera. Yagambye bw'ati: In the light of recent development and the intents of this preventing national stability, I'm issuing an urgent directive for immediately redeployment of all military personnel stationed in the border towns effectively immediately. Akugambye nti okusinzira ku mbeera eriwo n'okubeera obwetaavu obw'okukuuma ebintu n'ebintu by'abantu n'eggwanga eryo, ye nga Prime Minister ayagala kutegeeza awadde ebiragiro ebirina okukolerawo okutegeeza amagye gonna agali mu ggwanga eryo okuteekebwa ku nsalo z'eggwanga eryo n'ebibuga bonnambiro. Jjukira ne Museveni amagye gonna agatutte kati agasinga obungi galiraanye Congo. All units must withdraw and regroup in the capital to secure the government institutions and crucial infrastructures. Nti amagye agamu gonna gajjibwe mu bitundu gye gali gaddemu geegatte wamu gateekewe mu kibuga wakati okugezaako okukuuma ebizimbe bya gavumenti saako n'ebifo eby'enkizo mu ggwanga eryo ng'omanya pulesi erinnyo munnyo gulinnya. This decision has been made to ensure the protection of the nation's leadership, key administration functions and vital state assets. Nti okusalawo kuno kukoleddwa
okukuuma ebintu by'eggwanga ebyo ebyeyambisibwa mu bukulembeze ebyeyambisibwa mu kuddukanya eggwanga obutabifiirwa mu bwangu obw'ekitalo. Your shift and coordinated actions in this crucial in the maintaining the integrity of our government and uphold the national security during this crucial time. Alinga abegayirira nti okukola kwabwe obutassa mukolo mu mbeera eriwo essaawa zino okukuuma ebintu n'ebyokwenda by'eggwanga bya mugaso nnyo mu kaseera kano akaakati abaga. Agenda mu maaso n'agamba commanders are instructed to organize an orderly withdrawal, ensuring that all personnel and equipments are accounted for and transported securely. Further directive regarding the assignments and the operation strategy within the capital will be communicated upon arrival. Bakugambye abaduumizi bonna baweereddwa ebiragiro okuddamu okuteekateeka n'okufuba okulaba nti abasirikale bonna n'ebyokulwanyisa byonna bibalibwa bulungi nnyo era bitambuzibwe mu ngeri ey'ekikugu, era ebiragiro ebirala ebinajja okuyambako okubategeeza biki n'enkola gye bagenda okukolamu okukuuma ekibuga ekigali kijja kuba bibategeezebwa nga buli kimu kimaze okutuuka we kirina okubeera. I trust in your discipline, professionalism and unwavering commitment to the nation. Abagambye nti yeesiga nnyo empisa zaabwe empisa zaabwe saako empisa zaabwe saako n'obukugu bwabwe mu nkola yaabwe y'emirimu ku lw'eggwanga lyabwe. Your duty at this moment is of the utmost important. Abagambye nti obuweereza bwabwe mu kaseera kano bwetaagira ddala era bwa mugaso nnyo. N'agenda mu maaso n'abagamba, and I expect full compliance with this directive, ensure safety and continuity of our government. Abagambye asuubira enkwasaganya yaabwe oba enkolagana yaabwe ku biragiro bino byaweddwa okuba nti buli kimu kitambula bulungi okusinziira ku nkola yaabwe eya gavumenti. We may stand united in our service of the country. Kandoza mukitegedde nti abasajja bali ku pressure ekintu kitandise obagejjako, naye abasajja bano n'abakazi bakoze nnyo akamanyiiro era badde beefula nti b'amaanyi. Ffe tetwagala nko olutalo lwakutta bantu, twagala kukozesa mirembe, naye bwe kibanga kizze bwe kityo nga bagenda okuyita nakyo ate kijja kutuyambako okujja emmundu mu bakulenzi ba Africa. One, tulina ekirwadde mu Africa ekitulya ffenna kyekiruwa. Obuyinza buli mu bantu naye bakyemalira obuyinza babuteeka mu mmundu. Kyofuna nti bagula nnyo emmundu okusinga okuzimba amasomero, okuzimba amalwaliro, okuzimba enguudo, okukulaakulanya abantu n'okuteeka emirimu gy'abannansi okuba nti bafuna ekigula magala eddiba. Obuyinza buli mu mmundu. Kyova olaba ng'oyagala okutegeera nti obuyinza babukuteeka mu mmundu, sanga omusirikale nga talina mmundu tasobola kukunyiga ddo, era kyova nti omusirikale bw'omunyiiza anoonya wali mmundu kugikookina kubanga emaanyi galina, ewatali mmundu tebalina kye balina. Kyekizibu kya Africa kye balina nti buli omu obwongo bulowooleza ku ki ku mmundu so si ku nkulaakulana na buyinza bw'abantu. Kati muganda wange ngera kugamba ekigambo kimu, tulina okulwana okulanga tojjako abakulembeze bonna abalooleza mu mmundu. Emmundu terina kintu kyekulaakulanya wabula ate okutujjako n'akatono ke tulina. Olw'ensonga baddugavu tutya nnyo emmundu. Kyova baziyita emigemera wala. Olunaku lwolekera ku makya ng'ofugibwa mateeka so si mmundu, ojja kwagala osigale mu nsi nga ne Katonda lwaba bakulwazizaamu ssenyiga ogamba Mukama sooka ondekemu nina ebyokumaliriza. Naye mu nsi mw'oli essaawa zino ne bw'olwaloga nti Mukama ntwala kubanga byenda byokoze eki bimala.
okutwala ettaka bakubisa mundu okubba sere za gavumenti bakubisa mundu okwata abantu abemulugunya bakwatisa mundu okutemula bakozesa mundu yensonga lwaki baga nti bo bakozesa mundu okutwala obuyinza awo Africa wekyalemedde okulaakulana n'okufuna ebyamakulu mwenna bali mu nsi ezikulakulanye kazi bizinesi z'obuwalabu bazizo mu Asia aba mu Europe emundu okusanga omusajja n'emundu kiba kizibu nnyo era ensi ezirimu emundu z'ensi ezirimu obutabanguko so si ensi ezajjawo obutabanguko nezisa amateeka okukola ekyo nakyo njagadde mukitegere bulungi nnyo so kati omusajja oyo bali mu panic naye nze olwaliro njagala bagamba ekigambo kimu nfuuyirira zirwana nange nfuuyirira zirwana Museveni juwa omuliro Kagame juwa omuliro lumba njagala mulumbe nange nfuuyirira zirwana mugende bambi mukube bambi anti amaanyi mulina mangi nnyo ffe tetulina amaanyi tubalindidde wano ku ground mugende mukube mutte mwagala naye nga babulidde intelligence eriwo ku bintu bino essaawa namulanga ekintu kyedomodde gwewootandikira tobuuza abatabaddewo mu myaka giri egy'ekinaana kambanyumezeemu katono simanyi bakuno kuliko abantu abalina ebintu bye baaluutinga mu lutalo mu kukyusakyusa waliwo akyalina TV oba firiji oba stove oba ekintu kyonna kyeyaluutinga obuluutinze mu gavumenti nga zikyuka mujja kujja mu inbox emu ngambi mayi bamanyi mmwe bwe njogera nokukitunga mujja omuntu yena yaluutingako nga gavumenti zikyuka myaka gy'ekinaana awo kajjambu okutumiddeko kubanga olina ekintu kyewaluutinga nga kiwakibba bubbi ku luutingi kajjambu okutumiddeko ate bangi babirina kati babbanga blanketi stove TV radio olina jja nga akutte TV y'olubuto lunene nga jja naye ajjadduka ava jijja mu dduuka bannayana Uganda kati nabano bambi mugende mu maaso bambi nze mbawagira nze ndikusaidia mukube mundu mbakube nze mbawagira mukube ate mwina basapota nze kati nze mbawagira ndikusaidia mukube abantu abo mbakube for the first time I'm going to support you guys. Go ahead, continue. Mugende muwambele kisangane muwambele ne kishansa bajuwambe bambi mutuyambe ko bambi nze kusaide at this moment ndida mwe I support you guys mugende mbakube mbakube kina bamu yebira kamujja cyulya kati ndowooza ebisigadde ng'obudde bugenzi tujja bikwasaganya ku lunaku lwe nabanfunye obudde okudda okwogera ensonga ezo eddakiika zo ziweddeyo sigenda kutama simu olw'obudde obwo naye nga kyolina okumanya kiri ekigambo kimu buli muntu yenna wooli koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti embeera nga bweri si nnungi ndowooza byebyo nfundikira mbaga muve ku diversion zigenda mu maaso mu ggwanga muzeesonyiwe vidiyo ewedde tusinkane lunaku lwe nabanjagadde okudda mutanabbi muli bulange emmengo temunyiiga ne lunaku nabanjagadde okudda asobola okudda mukama bankuumire mweraba naye nga Dr. Ruth Acheng Dana Atwine Monica Musenero bambi ekirwadde kyamwe mukizzeeyo mutuyambe muleke ensi etambule Dana Atwine Monica Musenero yaleta emmese ensenero Ruth Acheng muze ekirwadde kyammwe bulijjo virus tuziva Congo si Sudani ate Sudani teriyo ekirwadde kyonna mubadde mufumba mpox. In fact, let me tell the public omusajja gobaga gobasi bamusse busso oyo ne doctor gobasse nga baagala okuteekawo ekintu ekyo so ne basasula Al Jazeera basasula BBC broadcasting amawulire ago kankyogere mu luzungu. The Minister of Health in Uganda this week they came out and they said that there's an outbreak of Sudani Ebola virus. That is a big lie. That was the results after USAID stopped funding all government projects.
So they had to look for alternative way of conning World Health Organization, including USA, by coming out and announcing that there is an outbreak of Sudan virus, Ebola virus. There is no any virus in Uganda. And those two cases which they based on, those people, they were just killed. They were just killed. One person and one doctor, not that virus. Those people were killed in the name of that virus. That's why they paid the international medias to broadcast that information. But that's not true. If you want to prove this, go and meet those people. Let them give you those bodies and investigate. They will get to know the truth. But if not that, those people are bandits, mafias. They are just looking for money. Muzeyi chibadde chamwe fitutujja bigula mwagala tuteka muloko down mutulemesa okulonda mumuyise mufune sente ekyo chamwe fetubivuddemu ebyo video ewedde mbatumeddeko Dr. Ruth Achenge Monica Musenero ne Dana Atwine mugende munoonye emirimu muve mu gavumenti obubbi bususse video ewedde mu mukama bakume tujja sekana ku Sunday ndowooza siko kiri ya ndaba nfunya amaanyi mweraba